Hajji. Esebo. Hajji ngenda kukubira ndi mu kooti. Ngenda kukubira. Hajji tujja kukwa. Hajji sabana abambere kyonna kye musinga. Hajji guma kijja kukwa. Kyonna kye kiri. Amina. Buno obubaka buvudde wa Hajji bonna abali tiimu Hajji eno story mugirabe naye mu abali tiimu Hajjat story mugira mugirindako tiimu Hajjat Zuula mugira mulindako obubaka buvudde wa Hajji Hajji ngambye nangamba mbosemekisa abantu gendo bangambire nti webale nnyo abantu bebale nnyo bebalire ddala mu mazima ga Katonda nabi Hajji nga ataddeko akamwenyo onako olweggulo nenkakasambu omuntu ambi obeerako n'abantu abakubakinga up ne obeera mu mbeera mbi ng'okeera kulya nfuufu nga tolina nakyolya tolina kingo osula bubi mazima ga Katonda osobola oteekako smile nera mutima n'obeera ng'oli contented okusinzira ku bantu abali emabega wa Hajji bwe yagendera mu kkomera nakati we bamuleetedde mu kooti Hajji kati awulira nga mukakamu awulira nga musanyufu ndowooza omusango ne we gunaamusinga God forbid ajja gendayo mu kkomera naye ate singa ategedde abantu mbu baategeera ku mazima oba baategeera ku saidi ye singa luli eri nga abantu balinategeera ku saidi ya Hajji naye kati abantu bangi nnyo bamanyi ku saidi ya Hajji eyimiridde etya oba ali atya kuli omusango ne we gumusinga kugambye musanyufu mukakamu kyonna ekijja kati ali ready as long as mwawulirako ku saidi ye akatambi ke kano ebigambo ebimu ku Hajji byasobodde okubeera nga ayogera naye nga sinabeera nga mbikuteerako kankusaba mbye subscribe nga ku SMX Media tojja wasayina magezi gonna Hajji kiwedde dawali Hajji dawali Hajji dawansi jangu